Akakiiko ka Palamenti ak'ensonga z'ekikula ky'abantu olwaliro basinkanya abakulu mu minisitule ekikula ky'abantu abakulembeddwa mu minisita Retired General Henry Tumukonde. Emu ku nsonga ezitunuuliddwa ye y'abaana n'abalalu abeeyongedde ku nguudo. The view that if the government can handle those people who we seem that they are mad, even street children will reduce on the street. As we are also considering the other issue, Minisita mu kwanukula ku nsonga eraze nga bwe bagenda okukwata abo bonna abasomba abaana okubaleeta ku nguudo. Doing the intelligence method, if you know your friend is involved in these brackets, just advise him earlier than later. Yes, because we are really digging into it. We know how these children live, we know where they sleep, we know who calls them, we know how they are housed, where they are housed, we know who pays the rent. We are getting to the bottom line of the problem. If we could remove terrorism, I don't think this is a very big matter. Ono era ategeezezza nti bategese okuzimba ebifo eby'okuteekamu awamu n'okubuddaabudira ababeera bafunye obuzibu ku mitwe. Really? I don't know. Anyway, we shall make it a priority. I think that is, and I agree with you, we have to prioritize issues in order to attract support. Mu ngeri emu ababaka balaze obutali bumativu ku nsonga y'amakampuni agatwala bannayuganda ku kyeyi ebweru kyokka ne gabaabulira nga bafunye obuzibu. People out of the country, they register a company, for example, in 2 months they get money from the young people, they take them. When they reach there, now they cancel this site. I mean, their companies. As will even not be available. We've had scenarios where Ugandans are dying out of the country, and then now the government has to come in place, and yet somebody have gone without the knowledge of government as an entity. Want to renew their licenses? They are asked, bring back 50 million to whoever for us to be able to renew your license. The other challenge is the same people who own recruitment companies are the same ones who own training centers. So if I am the one taking girls outside of this country, I have a recruitment company called Kanushu. I also have a training center called Kanushu. How do you expect me to train these girls properly? These girls are picked from villages, Kotido, Kaperabyong, wherever. They don't even know how to switch on a light. Nsonga eno Tumukonde alaze nga bwe bagenda okuddamu buto okuwandiisa amakampuni gano era n'alaga nga bwe waliwo ebbago erigenda okuleetebwa okunyweza amateeka agafuga bankuba kyeyo. Honorable Kanusha, I will ask for one of you or two to be members of the select committee which will be screening these companies so that we have even witnesses. That this no longer remains a matter for the ministry. I ask you for 2 people. We shall have a session of about 2 weeks for screening, and I will attach prominent Ugandans who have got reputation so that once we select, we will have selected, we take every detail about you, we make you sign a contract, and we shall follow you with any person you export. Or even if it is training, any person you train. Ababaka era beemulugunyiza ku nkola za gavumenti eziruubirira okujja abantu mu bwavu eziyisibwa mu minisitule eno nga bwe zitatuuka ku muntu wa wansi ng'era minisita mu kwanukula asuubizza okuzirondoola. Enteekateeka gavumenti zeeyina ennyingi, waliwo n'ezimu ng'ogenda mu disitulikiti ezimu n'ogibuuza nga tewulikako. Katogeza ng'ewange mu disitulikiti waliwo enkola gye bayita eya ggulo, tugiwulira bagyogera era bweba ekunnyonnyola ekulaga paperwork omulungi naye ku ground ekyabulamu okunnyikiza. Mu ngeri emu Tumukonde ategeezezza nti balowooza okutandika okusindika ensimbi z'abakadde ku masimu gaabwe. Kyayinako ebizibuzibu, ekisooka kigamba nti oluusi abaana be bakamandinga essimu z'abakadde, ebyo nabyo tujja kubiyingiramu naye tujja kugezako nga bwe kisoboka tulabe nti ababaka nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko Laura Kanusu balina bye basabye okukolebwa minisitule eno ku nsonga y'okutuusa obuweereza ku bantu. Basabye nti ensimbi zituuke ku bantu aba beneficiaries. Ekyokubiri twogedde ku companies zino ezitwala abaana ebweru. Minisita yabawadde ekiragiro n'agamba bonna baddemu basabe buto okufuna licenses.
naye ng'ate ffe nga committee information gye twafunye nti abantu bano nabo yes twagala ministry baregulating ennyo kulaba nti abantu baffe bagenda ebweru tebabonaabona naye nabo balina ensonga zaabwe nga companies nti bagenda okurenewinga license zaabwe ne babasaba ssente ez'ebbali esali official ennyingi ennyo. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV.